Kale malamusizaako mwebale kubeerayo nsubira muli bulungi nnyo obulamu buli butya. Mujebale agange nze Waswa Emmanuel nga bulijjo omukulu Trust Media Uganda Waswa Emma YouTube channel kwe tusinzira okubanga tuwuliziganya amawulire agatali malungi agavudde ku side yawo ey'okubiri ku church ya mukulu Kakande Prophet Samuel Kakande. Bifani bemulabako ebyo byebya collapse church teguddeko ekitundu wabula emogoseeko ebitundutundu ebyenjawulo. Pipes bali bateekamu kuba ndaba wano nga omukutu ogwa KFM kuposize kutugamba nti police says they are investigating on the incident of rush and neglect where scaffolding pipes and jacks collapsed and injured 3 people who were working at the Synagogue Church of All Nations. Ebigambo bya Lungereza, police egambye egenda maaso n'okunoonyereza ku bulagajjavu n'obupapyo kyemuyita rush obupapyo obwangu obwoleseddwa ku church ya synagogue ekiviiriddeko pipes scaffolding pipes zibeera pipes ezikolebwa mu steel ezikozesebwa mu kuzimba emitwalo gye gyalade ng'emitayimbwa. Scaffolding pipes ne jacks ezo emitayimbwa egigudde ne gimaliza nga giyumizza abantu 3 abadde bakola ku church eno eya Synagogue of All Nations. Church eno esangibwa ali ku 2 abatagimanyi ye church empya Kakande gyagugumudde eri bagitava omwange gyagugumudde okusobola okuba nga azimba atekawo ku church y'amaanyi nnyo. Church eno okuzimbibwa kwayo tekuludde era ng'ebadde eddukira ku speed ey'ekika ekya waggulu ennyo nga bwekiwulira. Ndowooza natandika okulaba church eno ng'ezimbibwa okugisaako ebirowoozo obulungi ate nasukka mwaka ng'eri mu kuzimbibwa era speed kwekulira ya ddala nga bw'okiwulira. Bagitandikira mbino ebiseera bya COVID-19 omukulembeze kasaggala amakereziya n'amachachi gonna mu ggwanga omukulu kwe kugamba nti kasalewo alabike nti atandika okuzimba church ye kubanga yali yayagala okugizimba nga ne plan ya Flumada naye nga yeebuuzaamu abantu be bonna 10 mmeka zalina aliziteeka luddawa oba kitegedde bulungi nnyo. So I think zezimu ku nsonga ezaalwisa church eno okuzimbibwa. So okujja kwa COVID-19 kyamuyambako omukulu Kakande kubanga awo nawo ab'okubiri awo yabagula awo na ku makeesi g'abafuna ogenda emanji yonna yagenda nga agula mpola n'agenda nga gaziwa paka nasaana ekkubo yenna yagala okugula amafuta agali awo bage bayita haasi ndowooza gamulemberera naye n'amazzi agaguza emabega awo waliwo ewali abafu keesi z'abafu awo yagulawo parking nene nnyo era ebayiwa material just ku side eno eyenzidda kuba ziva ku Mulago Road naye twogera ku Lukuula kati Lewandegeya olitegeera side eno awo naye afunawo ekitundutundu. So church badde bagisitudde nga bagizimba ku speed y'ekika ekyawaggulu era mwabayitawo nga mugenda mu kibuga mugiraba ekituuka enkya neggulo badde bagizimba. So agafutu kwegalaga nti church yegeze neneguka tegudde yonna saagala kubatiisa nnyo but negwako ebitundutundu era nga pipes ezo ne zikunkumukira abantu okugenda okumaliriza nga police ebiyingiddemu egamba nti egenda kunoonyereza ku speed n'obwangu obubadde bukozesebwa mu kuzimba church. And I think babadde ku gye bayita battle against time oba otalo lw'obudde kubanga babadde baagala amakereziya gagenda okuddamu to full operate nga church eno enako weesobodde okubanga etuuka. I think currently newe eri awo kando za church esinga okubeera ey'omutawana mu ggwanga tewali ndala egisinga nga z'abalokole tewali mutana church efaana bwetu. According ku church namanyako tejja kubaako hoteli ebeereko restaurants ebeereko ebisulo ebeereko supermarkets egenda kubanga shopping mall nga buli kimu one stop center nga otuukawo ku Synagogue of All Nations opakinga buparkings n'omanya nti tujja kusangawo n'okola gwa kusaba busabi. Omukulu Pastor Kakande sagala mwerabire prophet ye musumba singa obugagga mu Uganda abasigadde bali ku byabwe ekyo nkibagambye authoritatively saying it out yasinga ensimbi mu pastors abalono. So church efunyemu kennankani but I think babadde bagizimba speed ku beating time ne omanyi nti ebyokuzimba olusibako amateeka kyesulooza nti badde bagagoberera nnyo ne bankubadde badde babizimba. Kale nze Waswa Emmanuel mwemanyi okwanga mutugoberera